Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kuba nnina olubuto abange n'abantu be nnina okuba obulungi nsaanira kukola n'ensengondere wakunukkira ensingo okkakkana nzikaatiriza ennyo omulamwa gw'okukola eri abaami n'abakyala saka abavubuka okuba abayiiya. Beebaza nnyo mwenna abali kuno n'abali emitala w'amayanja beebazaamu ak'ensusu ate mmwe abali ku SSTV Media Stone Roofing. A Stone Roofing and Construction Company y'omuzimbi omusikawutu ayitibwa Nkoyoyo eyitibwa Kiwana ono nga ye yinginiya omusikawutu bakolera nnyo ku bwesimbu bakolera nnyo ekintu ky'amazima nno kikulu nnyo eri abazimbi. Omanyi nali noonya ratings za kika ky'abantu bakola omulimu abasinga okulimba nakizuula nti abatunga engatto balimba nnyo nsanga kukono omwana atungira kagatto be nali nzizaako awo nali manya abazimbi omuzimbi akugamba sibaana yiteyo level bwezi kati ndi eno ndi kitetika eno nsanze omugagga emabega ekizimbe kyemulaba omukyalo ono akizimba Stone Roofing yekimuzimbira naye batusomesezza wali Stone Roofing yansomesa nti okuzimba tekubeera mu mataffaali kuba mataffaali okuzimba kubeera mu mind ya muntu. Yakusooka muleka ababuuzeeko awo ndyoke nyina bye njagala omubuuza bimpimpi tebijja kuba biwanvu naye mujja muyigirako nyabo nsanyisa okulaba ofaanana ssente obwavu butulumye ofaananye ssente mu mbeera ey'enjawulo abantu babuuzeeko tulyoke tutandike. Basebo ne bannyabo mbalamusizza amanya nze Nanyonga Rema era nga nze nanyini site eno etuli emabega. Mukyala Nanyonga Rema. Yes sir. Sigwe muganda wa Faridah Nakazibwe. Yenze. Owa TV na Faridah Nakazibwe. Edda nga tandika okukola nze sitera nnyo kwegomba presenters bakyala. Naye oluvannyuma edda namutegeera. Nagenza okizuula jjo mu rating nga y'omu ku bannamawulire ku TV za Uganda akyasinza okubeera ne rating. Wammwe ebyokuweereza ye yabiyiga ati yabisoma yabyagala yakola passion omuntu gy'aba ayinako kintu okikola ne kivaayo mazima. So nze nsuubira nti passion omuntu gy'aba ayina mu kintu kyakola kisobola omufuula ekyo kyeyafuuse obwagazi bw'obeera nabwo ng'okola ekintu. Ati omukyalo ono ye nannyini site gye mulaba wano emabega agimuzimbira ye Nkoyoyo wa Stone Roofing era kyolengera ku site wano. Njagala kutegeera omanyi nazze n'omulamu olwaleero. Nkoyoyo yaŋŋanya ekigambo omufunampola ffe bamufunampola yaŋambye eyo mentality teba nnungi naye ffe abafuna obusente obutono wafuna otya idea okutandika okuzimba bino ebintu? Mwannyini era ye yagiteekamu nze ng'omuntu nali ndowoolereza ku kantu akatonotono kenaakola mangu nenvaawo okusinziira ku busobozi bwange. Ye nandaga nti nsobola. Wali olowooza kuzimbawo kw'osanze? Ekitonotono ekya bulijjo kati kano akange si kya bulijjo. Kino si kya bulijjo. Zinasoose kutyanga n'akatuuka. Kino ekyaffe ekya bulijjo nolagira mangu awo mabulooka ankusereka. Nosereka n'oyiwa ludda lumu. N'aŋŋamba aplan gye tugenda okukola tegenda kuba weeti. Nkoyoyo wamugamba kyoyagala okuzimba? Namugamba. N'akikyusaamu? N'akikyusa. Naye wali okisobola? Izo gaya yakugamba bya bbeeyi asobole okukunyaga oba asobole okuggyako ennyingi? No, yakubuulira ideas then when you buy it nga mugenda nakyera woba tokiguze tasobola kuforcinga naye nze idea nagigula. So generally akuwa ideas ez'enjawulo. Kakati ebizimbe bino obiraba tubitiisa amaaso bwe totidde? Sitidde. Kubeera ne we natuuka nga atidde yandaga nti no kiyina okugenda maaso. Kantegeera engeri gye mwakikolamu. Akwagaza ati ekirowoozo n'akujja ku kikyo kugamba watuuka ty okwagala kino noweerabira kiriki ekikyo kyewabadde nakyo? Yandaga nti
wemba kino kyaŋŋambye nkyagadde yakikola kuba nze namubuulira enfuna yange nti nze enfuna yange eri bweti ne bweti kati ekintu kyonteekamu naakisobola naye omuntu buli w'oba n'amazima eri omuntu ndowooza kyekituwanguza so yanteekamu obwesigwa n'abanga babikola nze kati bino byonna ebigenda maaso sinasasula they deliver bone bakola kyekyo kyenkuga nti abanayuganda tubeerenga n'amazima muno waaba akwesize naawe obeeremu amazima nti really ono wantaddemu obwesigwa nange nina okuba omwesigwa okiraba mpulira naye obwo obuyayeyaye bwe butulemesa otuuka ku binene so woba n'amazima buli kintu osobola okituukako omanyi bagamba waliwo olugero lwe bagamba naye nga lutegeeza nti okusinga obutaloota oloota n'ofuna naye tosobola kuloota nga tolina bwe pulaani yo mu nfunayo bweba sinaba kulya kyamisana sirowoozaayo kuzimba kitegeeza nyina okubaawo n'akasente akasevingi kensobola okuzimbamu Nkoyoyo ono bino ebintu byakola gwe ssuubi ly'okumusasula olijjawa do you earn a lot of money nti olina sente nyingi okirowoozaako onaamusasula otya anyway kyenkugambye kiri nti abantu tubenga n'amazima nze Nkoyoyo tasoose kuzimba wano yatuzimbira stand tank ewaka in fact wogenda wali wensula yerimu yeringa landmark nti oli waaba agenda wali ku stand tank ey'amategula so simulabidde wano naye ndowooza omuntu ebbanga lyamala naawe trust gy'ofuna muntu tekikwetaagisa myaka 10 omuntu omuyaaye ne mu mwezi gumu omulaba ne Nkoyoyo yeesigika yeesigika ate mwebaza nti nange yanneesiga naaba ng'asobola okunkolera ekintu kino mazima nze enfuna yange si yeri awo ey'amaanyi ntono naye namunnyonnyola ne mugamba nze nja kusobola nga crazy nga ssente weziti woba onaakikola then nze nemba nga nteekayo ku akawunti mpola mpola well and good kati ye okuneesiga n'amanya nti nja kusasula ekyo nakyo nkyeba obanyi abazimbi bajja ne bazimba ebintu n'akusuubiza kirala n'okebera ennyumba yo ng'emitayimbwa katoloma yakola akalango agamba mutayimbwa gulinga sausage nakuganja kuteekamu omutayimbwa omugumu gwe bakuwa chance no inspecting emirimu egigenda mu maaso n'olaba oba gya mutindo bakuwa chance ate kati nze ebiseera ebisinga mbeerawo naye kati sifunangako okwo kweraliikirira kwenfuna mu bazimbi nafunako challenges mu bazimbi ebyokubba material mugambye kino aleese kantu kali substandard naye ndowooza ye akola kintu kye ng'asuubira nti nja kurecommendinga omuntu omulala siyinaako obuzibu bwe mbadde nfunyemu omanyi n'ekyo nze abantu bembuuziza ku Nkoyoyo kiri bakikola nze bakinnyonnyola nti bakikola nga abasikawutu abasikawutu tebabba kubanga balina ezo principles zebakola ki zebagoberera pulaani z'ekintu kino okiraba wanga kiwedde oyagala kukyeyagaliramu otya nga kiwedde kati nze pulaani y'ekintu kino nina target group y'abantu bensuubira okubeerawo uzimba commercial yes those are commercial houses naye nina target group nze gye ntunuulidde gye nandyagadde ebeere wano saagala kusika abantu na miguwa so nzimbye ekintu nga nandisuubidde oyo eyeesobola ozimbye kyoyo eyeesobola nga Nkoyoyo bwakikuzimbidde nga tomusupervising oleme kusupervising ate ng'obanja Nkoyoyo teyeetaaga kusupervising omanye ekyewuunyisa nti okizimbye mpola mpola naye ate gwe oyagala za nnyo
olaba okukinyiriza walabeera wakyalinyika naye kyagenda okujjamu agenda kuba akiraba era gwe bwe mbadde njagala osooka okujjawo nzi oli wa bizinensi onkuba nnyo tutadde naye ekintu kyozimbye nze ndi musajja saalonga abaana bange bajjamu bulungi nnyo kubanga wansi mugenda kubeerawo mulabe TV mufumbe omugenyi azze bano abootayagadde genda mu bisenge byo balinawo ka washroom kaabwe awo wansi ekiro olinnya n'abalongo bo ne mugenda ne mwebaka waggulu saagala musule wansi onaaba totwawuddiyawuddi mulimu kirasi fe aba waggulu n'omuntu wa wansi mugenda waggulu mwenna mugenda nkutegedde omanyi engeri gyonjagazaamu ebintu bino bindeetedde okulowooza nti bwe naaviira ewuwo nga nange nnyina ewange abadde bansuubira gye mbeera akaseera kalonja kuba mbeera kiteetika eno abannoonya Kampala muveeyo munsanga kiteetika gye ŋŋenda okubanga ogira kati kanzireyo ku Faridah Nakazibwe muli famire tutandise okugyegombera ddala tugyegombamu katono tutandise okukola ki okugyegombera ddala abantu abakola ebintu ebyewuunyisa mu nsi njagala abalabye abali awo nga mmaliriza obazzeemu ku maanyi abadde abuliddwa essuubi obeka ebigambo by'omuwa bafaanane ggwe bafaanane Muganda bafaanane abalala be sinamanya kwegamba tutegeere nti no bisoboka olinawo obubaka obw'enjawulo bw'osobola okuwa abakulaba obubaka bwennyinza okuwa abatulaba nti kale ekintu kino mu kukitunuuli nze mu kusooka nga stone roofing maze okumuwa ankoledde plan kizze namukubira ne mugamba njagala kutandika naye nga ntidde nangamba awe tutandike n'ekiriwo ekintu kijja kutambula ye mwennyini akuwa essuubi naffe abantu twezzengamu essuubi tuleme kubeera nga twekubagiza nti kino si kisobola nze nange nali simanyi nti ekyo nkisobola kati nkitegedde nti nkisobola ibakikuzuulamu buzuuzi gwe wali tokyezuulangamu kozi nkugambye nali manyi si kisobola naye okuba nti nakikkirizo kiyingira kitegeeza nakizuula nti nkisobola mazima era neŋŋenda nakyo mu maaso so buli kimu kisoboka kisinziira determination y'omuntu gy'aba ayina ku kakati kambuuze igwe in sincerity n'eddiini gy'osoma osobola recommendinga kampuni ya stone roofing eri omuntu yenna 100% kuba nze 100 nga nnene zinga sigigaba 100 nga nnene nnyo you can recommend these people why I'm recommending them 100% kati nze material wange asula wano ku site siyinaawo gadi siyinaawo relative naye olw'okuba abaana be bascout basula ku site sijjangako wano nti oba waliwo ekintu ekimisinga ekyo sikirabangako tokwatirangako mutayimbwa gw'omu trading center nga bagutembeeya mazima sikisangangako so nze nsinzidde ku ekyo neŋŋamba I recommend them 100% kozi nafunako ezo challenges mu ntandikwa mu bazimbi bano betulonda but when you deal with him you will not regret naye kambuuza akasembayo kano kasemberayo ddala abazimbi abatuufu tosobola kumusanga buli ajja neyakava mu kyalo yeeyita yinginiya yakakwata akakumbi asima omusingi akubuulira ebyetaagisa kuba akukwata obujega nagamba tomanyi ne batubuzaabuza how did you get this guy you got him from recommendation wamufuna otya gwe okumanya nti ye mutuufu omuntu yamu recommending ewange yali azze kunteera mu masannyalaze mu nnyumba kati n'asanga nga waliwo be nali nfunye okugira stand tanka naye nga n'omusingi gwennyini w'ogutunuulira ogugenda okwetikka obuzito nange mwennyini siri muzimbi naye nagamba bano bye bakola babitegeera oba tebabitegeera
kati oli weyanga nti nina gwe manyi yeeyo ngenda kukuwa ennamba we mukwatagana ajja kukolera ekintu we bajja omusingi gwe baasima ndowooza gwalinga times 3 oli kweke yayikudde yali agize you know n'ekintu ne bakizimba nga kiri standard kinyirira olaba oŋŋambye yafuuka na landmark abantu bagamba wali ku ttanka lwakuba abantu batya ba contractors naye nze kati okudiringa ne bano abantu nti musanze wali akutte omwiko sikiwagira funa omuntu oba nkugamba omuntu ayimiridde nti ne wooba oli stark kati saawa eno tuli kweyo siraabu nze sibadde wakuyiwa siraabu eyo kati no obadde yajja kirekaawo mu biko obuveera kirekaawo for some time ne setting naye kati bo bakitutte maaso material ne bamuyiwa era emirimu giraba gigenda maaso kati bano abafa aba bulijjo tasobola kozi buli wajja ayagala ssente buli olunaku lwakoze ayagala ssente si ye face kubo omanyi wano nga mmaliriza nyina ebintu nga 3 byenjizeewo ekisooka waliwo abayaayi babeera eyo nga mu lulimi lwa Bobi Wine sikyogera nekikunyiiza manyi wano si byabufuzi mulimi wa Bobi Wine akuyita kuzoleya bw'obeera ne kapuloti agamba n'ekyapa kifu bw'oyiwawo amatafali ti gugajja mmere nkukati agajja gajjawo bw'oleeta sebina bajja mubba bw'oteekawo emitayimbwa ondaze nti kisoboka message number 1 yenzije mukyalo ono nti temwenyooma kkiriza wali nti okisobola Nkoyoyo yansomeseza mu program gye nakoze eyayise nti ate funa omuzimbi omutuufu ate weebuuze okwebuuza nayo nsonga nki nkulu ekirala kyenjagala okusembyayo ye determination omuntu gyafuna wakati oluusi nga atya n'amala n'aguma ekintu n'akikola ye bakyala batono nnyo abakola ebintu ebyo obwongo wabujjawo abakyala baagala kufumba baagala kusiiga njala ne bakola batya ne bakola how do you get that determination sincerely mayi bakazi batono nnyo percentage esobola okulowooza nga ggwe nze ng'omuntu ekisooka neegomba ate we neegomba ekintu ewuwo njagala nange abakazi bonna beegomba iPhone n'ekikusi okwegomba ebyo ebintu ebitali mu magezi nze neegomba ebintu ebiri development neegomba chips nakubira essimu nagande tulayo kefusi eyo level sigirimu ey'okwegomba chips nti olaba wooteegomba ng'omuntu tosobola kuvaayo omuntu eyeegomba n'ateekamu amaanyi nti gundi yakuba ekizimbe wali naye Katonda nampaayo chance nange nenfunayo naye kinaaba tekituuse ku saizi yo kiri oli kye yakola naye nange nembaako akatini kati nze ng'omuntu neegomba ate ebirungi mbyagala nnyo kati mu kubyagala kimpa amaanyi obikolerera mu kwegomba tolowooza bikuwa tolowooza bikanyugira nedda yadde obinya n'okusaba kulungi naye tokulwako nnyo teekawo n'ebikolwa nedda n'olw'ensonga eyo abakyala mwenna ate kino kayiseewo okusobola okukubiriza abakyala mwenna nti mukole ate mubeere n'okwegomba ebintu ebirimu amakulu mpeereza obubaka buno eri waliwo omukyalo omu nali njagala muwasa nangamba nze ba njagala kumuwasa bwe nali sinafuna gwe nnyina Kabiri yalina akagambo akalungi kagamba namuwona yagamba mba njagala omuwasa mugulire essimu ya kamera 3 kale nkusaasidde tusinzidde eno mu kiteetika okubakolera programu eno ono ye mugagga waffe ku site gye mulaba emabega naye si mugagga naggwa dda mu kika ky'Abasudiru si mugagga naggwa dda mu kika ky'Abaamisi Kiggundu mugagga eyeegomba n'azimbya bwongo
akugambye ne ssente ezatandika site eno baziteesaako kati ate yabadde talina liwiring byolaba background bikola naye n'alonda omuzimbi omutuufu nkukubiriza nti bw'oba londa stone roofing kuba beebo benaakalabako ate sibalabako bulabi wabula basikawutu abazimbi abeesimbu nkusabira era nga nkwagaliza ofune ssente za Nkoyoyo zimuwe kubanga omwesize nsabira Nkoyoyo akuzimbira ekizimbe era nsaba ennyumba emu togijjaawo nze nja kujja simanyibo nankwatamu awo oleme kubeera muwendo munene ku lwamwe naabadde balaba wano n'emitala w'amayanja mu kitundu kino tubasiibudde mwena bamu. Obugagga bw'omuntu gwe mutwe ogujjudde amagezi n'enkola era nga n'obwongo bwesera okwawula ekkubo ku luwenda nkeera kumaliri nnyo seebaka kuba nnina olubuto abange n'abantu be nnina okuba obulungi nsaanira kkola n'enseŋŋondere wakunukkira ensingo okkakkana nzikaatiriza ennyo omulamu ag'okukola eri abaami n'abakyala saka abavubuka okuba abayiiya kola nnyo ng'omuddu mu ddakala oliryanga omwami aneeganya okukola ng'alabye ye bujja yandiba omujeere kimanye nti n'omuka omwavu bw'onoolemwa okukola ani alikuyamba eyeetegesa okwaŋŋanga ebizibu byo n'olwekyo yiga okuyiiya kati eyettanira okuyiga mpa amatu